Muli mutya bantu baffe mwenna abeekuumidde ku channel yaffe ennenganzi eyitibwa LN256. Tubasaba mugende maaso n'okugyegattako. Omuweereza awo mpitibwa Sande era ng'amawulire ge nkuleetedde olunaku olwaleero tugajje ku kisaawe ekyennyonyi oba ekisaawe okubuukirwa ennyonyi ekya International Airport ekisaawe eky'Entebbe. Emabegako awo vidiyo zibadde zisaculatinga nnyo ku mukutu egya social media nga balaga enguzi ssaako n'ebintu ebitali bya bwenkanya ebikolebwa ku kisaawe eky'Entebbe. So kati management n'etuula esobole okubaako ebintu ebimu byetereza. Olwaleero bavuddeyo ne batandika okutimba obupande ku kisaawe obugamba nti nno okukwata vidiyo oba okukuba ebifaananyi ku kisaawe kiweereddwa oba tekikkirizibwa. Obupande buno nga buliko ebigambo ebigamba nti okukuba ebifaananyi oba okukwata vidiyo zonna kiweereddwa oba tekikkirizibwa wano ku kisaawe. Tetumanyi ekigendererwa ki naye nga olunaku olwaleero bavuddeyo ne bateekawo obupande obwo, era gwe omuntu yenna ayiteekateeka okugenda ku kisaawe olina okuba omwegendereza kubanga gye bujja mu maaso guyinza okubeera omusango singa oba okubye ekifaananyi oba n'okwata vidiyo nga oli ku kisaawe Entebbe. Tuvuddeyo naffe tusobole okuba nga tubalabula musobole kubeera abeegendereza, si kubanga mukwatibwa ate ne muvunaanwa emisango egy'amaanyi oluusi egiyinza okubaviirako okufiirwa flight zammwe oba okufiirwa programs zammwe ze muba mugenze okukola. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe ennenganzi eyitibwa LN256 era nga tubasaba mugende maaso n'okugyegattako.